Alright, Kachumba TV, it's me your boy MC Prince Ivo as usual. Tuwaletera emboze ez'enjawulo, abantu ab'enjawulo baserebu bamwe ne mumbalabako. Bulijjo mwebuuza ekigenda maaso nti nno omukulu Ziza Bafana nga asirise. Leero mulese tubeere nga tuwayawayamu ku nsonga nnyingi nnyo ezibaddewo. Tulina eza David Lutalo, tulina eza Chameleon, tulina eza corporate, bintu bingi nnyo. So naye wetugenda otandikira wano eno ku Aziza Bafana magically we are done. Bale nyambe nyumbe numbe. Awe. Nyimba nyange mambe mpasa samaze. Somese njigirize mbirize. Nti mbale numbe nyambe mambe. Mbale numbe nyambe oba mambe. Nzinge nzimbe okitegeera. Somese njigirize nsanyuse mbibi bisenjanja waze. Tola banze ngabwe nkayimbye. Ande wade n'ekigambo ekimu takisobola. Ande. Ogambo. Njagala kusema ndi bulungi bro. Kiri kye mugananga. Obadde otubuzeeko. Ero bimanyi binnaku zino biki ekiriko. Okubula mu kyafuuka kyakabi. Ne luli kyali kigiranye kitegeeza abuzeemu. Abalina okubanga alina byakola byagenda okwanjula. Just tuli awo mpola mpola twafunyemu ko bukosafu just ne tubaako nga bwobimanyi. Nenga tuli era omanyi wannemeddeko nnyo ne mmanya nti olabika onneetaganira kanula ku mukono ne ngamba kale obudde bonna amagye gaba maki. Okay, Ziza Bafana leero gwe tulina ensonga nnyingi nnyo ezigenda mu maaso naye ndowooza tutandike n'ensonga y'omukulu Dr. Jose Chameleon. Atandike ne principal yamabegako twali ku beach n'agamba nti ensonga z'aba big free zisaana ziveewo, abantu buli omu bamuwe chance, ebintu bya top free nti ano yasinga ono yasinga nambemu namba 2 namba 3 biveewo. Ensonga eyo gw'ogiraba otya? Omanyi aba basajja bakabi balina lifestyle yaabwe gye bateekawo bonga bo era bagyenyumirizaamu, ate era waliwo n'abo bagoberera abanyumira ebintu bye bakola bagyenyumirizaamu. Naye ndowooza ekyo kyogadde big 3 bwe baba bakyagala bakyogere, bwe baba tebakyagala bakireke. Kale bw'ogamba big 3 kyekyeyongera ku ggwanga nti amafuta gakendeera ebbeeyi. Bw'ogamba big 3 nti music ne yeekola yekka, nti bw'ogamba big 3 no. Just nti eryo ndowooza swaga lyabwe kyekanoza balina be baagala okukakasa nti ba big 3 kwafa abamu twakitegeera nti they are big. Oba bali mu namba 3 oba bali basatu oba tebali basatu they are big kubanga kuba ye Bobby kyebadde ndowooza ategeeza nti nno babeke ebintu bye bakola ebiri serious bave mu kwekwasa big 3 kuba ye waliwo n'abaana abazze oluusi nga babasinga n'okuyimba bwe kiri anti era kyekiriwo industry wanange nenewe yo industry anti nga bwomanyi twakulira mu mbeera etayingirira muntu kyakola kuba yamanyi lwaki akikola akikola okujjako nga kikosa ngolaba kiina be kikosa bawera naye waliwo omuntu nga waliwo ebintu ebimu nga tebiina nnyo kalemaanyi nga tebiina kyebikyusa lwakwaffe tubifuula amawulire tubiteeka amawulire naye nga bwe wabaayo abantu nga bibasanyusa okwogera ku Bobby Chameleon oba ne Bebe mu ngeri bwetyo etizoke naye nze ndaba kati nga Bobby kuba lyakwata olaba nti kati alina kyayongera ku ggwanga kati nti beetaga let them wake up. Big 3 bandi badde basobola okukola ekivvulu kimu okitegeera ono n'asookawo ono najja bwe baba tebanakikola kati big 3 byeriwa big 3 nga tasobola katinda kubanga bo sawa eno baba bakyalina obukunku n'obwo ffe twakasate ba big 3 naye twagala ekya big 3 kyekole kyokka nga balina bye bakola nga tekifuuka mawuli kwegamba olanda mu abamawulire mukifuula topic mulinga abagamba mulinga abagamba they are not big because they are big already tubamanyi bali big kati twaki tukifuula eggulire. Chameleon mu kwogera kwe yagambye nti nno okuyimba ebirimbo big babijjewo mutandike buto okuyimba then omwaka ogujja bagabe ennamba oli ready okuyingira race anti kati mu namba ki kubanga ensi eri mugenda mu maaso mutandike kati ffe tuba tukitulimu ebyo baba no gwe abaana ba Wizkid gola bali mu ebyo eby'ennamba naye tuffe tuba tubasinga ki kati saawa eno bwe tuba twogera
byayogedde si byamakulu ssebo nedda tuba twogera lusaawa eno tubasinga kineggwa lyo balabeko nga beewa ennamba industry ekwenda according ku ekyo kyokoze waliwo irrespect gye tugenda okuwa ng'okoze nnyo naye nga byokoze biyamba ggwe ne famire yo waliwo respect gye tugenda okuwa ng'okoze nga byokoze biyamba ggwe n'abantu abalala okitegeera kati nti tekisobola kuba nnyo nga kifuuka topic ndoza twanditogerako ebintu ebizimba eggwanga nga bwokyogerako tuba tuyisiza mu message wabaawo omuntu ayiga mu kikyokoze ki naye okuba nti big 3 awo sirabo kale muntu kye bayigamu kubanga rode tukimanyi they are big kati sirabawo lwaki nti kifuuka topic kubanga abantu twetaga music mu industry asobola okutuusa industry ffe ku level nga bula ababana boy kati sawe tubenyumirizamu luli tubajeregajerega naye ka twatuse netandika okubanga tukola ki okitegeera so kitegeeza nti nno bakozesezza ki okubanga bagenda maaso bakozesezza love ne beeyagaliza naye kati nze gambye saawa eno obulina okubanga olabawo ekivvulu nga kiriko Kamiri Bobby Wine Bebe Cool ne bakistaging nga si bya bato just one love wekivvulu nga one love nga kiraga nti nno nga n'omuvubuka omulala asobola kugamba bw'aba Chameleon Bobby Wine Bebe Cool basobola okuyimba bonna lwaki buli kaseera tulabira kuba Nigeria lwaki the big 3 lwaki ekibayisa big 3 nga they can't change the industry nga nababa mbagiduse mbuduse ne badda mirimo emiki emirala egyo emirimu emirala gibalimu si industry ya kuyimba bw'okomawo mu kuyimba music omutuufu gy'ogenda omukola ki omusanga kati nti industry bagireko ekole ki ekule industry egende mu maaso yo yennyini industry egenda kwesunsulira abantu naawe ekulage nti ono kubanga twagala genda kale industry twagala egende wala kitegeeza ne gobadde ozalaba nga yayina omupiira oyina omuwamu ka respect oba kale amagezi oba anything emulaga nti nno omuntu oyo ate kale yayina kati muzi wanopulira abantu olina avayo nayogera biki bwoba okyayimbira ku byalo ng'ebivulo bikubeyo ku byalo nojja nogamba nze nsinga esite nga muganda wange omusajja Chameleon yagambye nti ye atandise okutendongo okutandika n'olunaku olw'ejjo omanyi tulina endongo wano gye twenyumirizaamu nga yaffe abannayuganda nga tekompitinga ku world market kati ffe wano nze newunya omuntu engeri gyavayo najja nagamba mbuno lwaki omuntu yimbi oba olwanira ennamba nga tonnayimba nakuyimba nze bwe ndaba abazirwanira tebannayimba bro just nze kale nange njogerako kuba ontadde mu kamera okukyogerako lwaki oba weewe ennamba nze nkyebuuzo kale kyongerako kiba weewe ennamba ki ekikwongerako kati nti kale tugambe nti egundi bweyeewe ennamba ssebo n'abaana biwe basobola osomera obwereere mu masomero okitegeera nti egundi bweyeewe ennamba kweganya nti egundi sebo bweyeewe ennamba mbu nze ennamba emu sebo amafuta mu motoka buli lwakikera ku makya nze ennamba emu ng'amafuta mu motoka geegula ng'emmotoka zivaayo nga zeevuga kwegamba nti kale ntegeere nti nze ennamba emu ng'emmere yetandika okwenga emotoka zipakinga tutikudde emmere ennamba emu kwega nti awo naawe ojja gyeyita nti nedda nti gwamba buli omu nnamba emu wakola ki kyalimu nekyali kubeera tojja ggwe kwejiza mabega okulembeza omulala industry tennajja naye ate egenda kujja nga bakubuuza ku interview nogamba gundi wakabi kubanga akola ki sikola ki gwe sooka otune mu music gwoyimba osobola okukola omulala kyakola bw'aba gundi akola ekintu nga gwe tosobola kukikola ng'ate kikyo akikola lwaki oba ojja noga abantu gosinga ogambye onsinga lwakuba ogenda notegeka ebivulu wafuuka promota oba onsinga lwakuba bawuliza music waffe amonitoringa ali musical basobola okumanya according ku coding ebigambo ebiri mu luyimba ensengeka y'ebigambo flows y'ebigambo nekati abantu amu ayimba akayimba ke ng'alinga abaana besomero najja nagamba mbu naagala competinga ku world market aba alina competinga mu mbaga ekinene nnyo okitegeera bayimbi ki be tulina abali mu tulubeeri industry egenda bakulaga nze siri mujaji nze sijaji nga music nze ndi muwagizi bunange wa music ate ng'olimu wakola music of course kyovola banna abawagizi abampagira olwekyo kyenkola ki kyemmanyi naye ekitusibidde wane mabega nti omuntu agala gamba nti nze nsinga ng'ayina akayimba kakuba ku kyalo oba kakuba wano kati alaga nti ate n'abantu bayimbe nga ye ebyo ebintu ebikuba ku kyalo kati kitegeeza munemusigala nga muyimbira ku kyalo nga tewali asobola kulezinga kayimba kagamba muno kasobola okompitinga ku world market Lutalo yavuddeyo n'agamba nti nno yamenya abantu be basatu abasinga n'agamba omulembe guli waliwo Basudde Paulo Kafeero ne Sebatta abasatu bwe baavaawo awo ne wajjawo ba Bebe Cool Bobby Wine ne Chameleon bwe baavaawo ne waddawo ye
Good Life ne Kenzo. Abasatu abo bwe bavaawo kati abali mu ligi y'abasatu abandi badde betu abali baddewo kuba buli mwegwa gye basatu Igwe King Saha ne Palaso nti nno naye gwe bali balina engeri gye bagizeemu oyo oba wasikamu ekigere emabega nenjagala nkunoonyeeko nkubuuze ddala kituufu analysis ye gye yakoze ntuufu nti gwo kimbuuza ng'ekibuuzo oba ngamba nti mukulabako bwe yasengesa abantu abo ekisooka batuufu kati oba batuufu oba si batuufu kati nze kindeetera bwe emmere y'okulya nze bw'oba ngambye mbunno oba gwe bikinze kati kindeetera bwe emmere y'okulya tewali bw'abeera nga yagambye nti nno wandibadde mu ligi ya Palaso King Saha naye waseetuka kukka emabega what went wrong ati nange nkibuuza gwe wandibadde okimubuuza nti gwogamba seetukako muki maybe tuje ensonga lwaki tukunoonyezaako oba omanye ensonga lwaki bali baakuyitako ne balagawa yagamba ne bagenda mu maaso ate gwe n'osigala ati ŋŋambawo naawe nti ne maaso wa nze njagala points nga za music ate nga kale ziri educative Palaso yagambye okwigamu kati nze gobonga nti wagenda maaso wa ndaga musically ondage ne wawoga nti nno wano ndi maaso kubanga abantu bakoze nnyo muntu agenda alima ennyanya ze n'agenda bazimbye ennyumba baguze mu kwakoze kyaba akoze nnyo newe tujja ate no mu kya music okuanalyzinga music just ekyo just ne musolo okutula ne bateekamu wali music ne batandika okuba music waffe n'omwana omuto naye aba asobola owulira okubanga tulina wana abantu nga ife tulina music nga luli bado nasookerako kati lukola ki lukya competinga kati agambye kyekibuuzo alinayo olimba olukya competinga nga luyasookerako nga lucompetinga right now kati oba wadda mu maaso ye aba mu maaso wa mbokubanga siri mu reesi eno yogamba mbu gundi yaleese akayimba nange ndeese kati nawe olayese kati naleese gundi agambye yagenze nakuba ekivulu lukaya nange nkikubye eyo reesi yo sigirimu naye reesi ya music ani asinga okuba ne quality ne mmimbo oluyimba nolowooza abantu balinga bataano abali mu luyimba olaba babiri oba basatu nze nnyimba oluyimba nga sifaanana bwe nayimba olwasooka luli nyina ennyimba zonna bwe ziwulira oyinza n'okuba ennyimba zange gundi neggwako nga tonnakoowa lwa nsonga bikyuka si kyekimu music oyo si y'omu ng'omuntu oyo yayimba kyekimu okitegeera kati music okuva ne ku maloboozi even the way gye tufulumya amaloboozi energy w'amaloboozi gaffe kwegamba tosobola gwe kuvayo mba nkusuubira kujja kugamba nti no oyo ali mu category yiye talina mu competition ng'oli mu category endala nnyo byasinze bwe nti mba nsuubira muntu kuvayo n'oyogera amazima nti oyo ali mu category yiye ki ekyamwogezza ekyo olowooza anti yamanyi buli omu ayina engeri gyepromotinga ayina akayimba kannaalo yabadde agezaako promotinga ogamba twalo just buli omu ayina engeri gyepromotinga era buli omu aba n'ensonga lwaki aba ayogedde ekigambo batasobola munya Palaso yavuddeyo n'agamba nti nno ye muyimbi wa Kampala so tasobola kugeraageranya muyimbi wa Kampala na muyimbi ayimba Uganda yonna tera ne bwebeera bato tosobola mugeza Lutalo tosobola muleetawo nga Palaso waali because ye ayimba music wa Uganda yonna ate David Lutalo ayimba wano Kampala kituufu Lutalo ayimba Kampala okukakya ogamba Palaso yagambye nti is a local artist tasobola kuyimba like Juba oba ayimbe Kalamoja ate Palaso kyayimba kakati anti ebyo nerabiri kirungi by the kati wampulira ebintu ng'ebyo abantu bajje bagenda nabo tegere olusi n'amaanyi ga music ono gwe tukola ki gwe tuyimba music ono waliwo abantu bamu abayimba nga wabanga agambye nkyusiza mu ndese style endala akyusa lulimi oba n'ayimba mu Lunyankole oba Oluswahili oba Oluki naye nga takyusizza melodies nga bwe yayimba oluyimba luli n'olulala era bw'aluyimba n'olulala bw'atyo bw'ali tasobola kukyuka mu music doesn't create naye muyimbi asobola okufuna ebigambo n'abisengeka ne bikunyumira naye mu mbeera y'okuba nga flow ne code aba agendeemu tezikyuka okitega temuli music weta breaking takola ki aba agenda straight abawagizi bano babitegeera oba bo banyumira bunyumira bagenda tuka babitegeere kuba babidimaninga byandibadde mu air tebiriimu
nemu ebiri lwansonga nti kintu kikulu nnyo abantu bategere music nti wano waliwo abayimbi nga wana abayimbi music wabafuluma eggwanga nga bwe bamutegeka nga Juba waliwo n'abayimbi nga Paraso yagambe nga local artist ebyaddala nga local artist nga tosobola mutwala mu bantu simanya lira simanya mbatukale abantu b'engulu eyo yes tosobola mutu kati finze tosobola kunteeka mba Nigeria ne batazikira kati goyo muyimbe solo bamuteekamu okitegeera just ebyaddala kati oyo nzigumizo kyabagambye nti nze muganda nange navudde eri abayimbi bakola ebivulu ne beewana nti ennyimba nina ennyimba ezikola nzi nakoze ekivulu nga nkyangidde weeks bini nga tekina basponsa nga si nga gwe gendo labe tetwa nze kati nga omukulu David Lutalo samuyimbirako ebivulu bye saagenda nenkola lyaso samutimba samusudiya gwe gendo olabe yansudiyako wa oba ina we yantimba oba Lutalo ina ebivulu bye nalisimbyako kabibe embalala omanyi respective gye tuwa abantu nga muganda just abantu bayina mutunule mbayimbi bammwe abayimbi muganda industry fulakwa twagala kuvayo kozi nebo tunesudia onsobola kozijja nekikulumana nnyo nga tenesudia bituufu abantu abamu bagala abantu abamu beefuula mbu bakabi nga nze sibitegera kale bengeri abantu gye batwalamu ekintu kino bro amazima go kali nti agwomu ku bayimbi actually abasingo supporting abayimbi banne nga alinayo ekivulu okumutimba oba okumukolera drop oba okukola ki naye abantu abasinga nga bwogambye tebakubeeredde olwaki ali kyekyo kyenkugamba I don't know why oba they have hate oba ki I don't know okitegeera ne mulimu abantu ng'omuntu omulaba nabeera nze kati mulimu omusajja nga David Lutalo kale gw'osuubira okubeera nga ate ali positive nnyo okitegeera naye ate ye naakulaga nti nno nga gw'olaba nti I'm like ono omuntu okitegeera muwe ekitiibwa okusinziira ku bikolwa bye n'embeera engeri gyatwalamu ebiki omulimu guno naye ate bwe nga bakubuuza ddala ebyaddala oba osobeza okwogera ku muntu nga muyimbi ebyaddala bino byokuyimba si byakwesudiya nti nno oba osobola kati saawa eno Eagles duli twali tesobola kutegeera nti nze kulange nalwakubuka nti Misaki yasinga okuyimba mu Eagles okitegeera nkitegedde nga obudde obukitegeera bukoze eki buzze ng'omuyimbi asigadde mu kuyimba ne mu mpisa z'okuyimba nga batali bayimbi bavudde mu kuyimba ne bagenda mu mirimo emiki emirala ne bafuuka abantu ba bulijjo edda ne bateekanga nga bagamba bamayinja bazze kyegamba kati nti kikumba abantu abo mulimu abasajja bamesa kyabayimbanga amaloboozi kati mulimu n'abayimba nga omulamwa nti waliwo omulamu oguliwo nti nga kituufu music alimu ko campaign nga waliwo embeera eyo abantu gye bakola ki era ngedda bafire bongo tabayina ennyimba ze bayimba ezaaleeta bannayuganda ng'efunye independence okubeera nga okitegeera bajjaganya bajjaguza nga mulimu emusic oyo akola ku mukolo nga pati waliwo ne music ng'akuba buli wamu nga tosobola mustopinga kati ffe wano tujja abantu kugamba mbugondi simanya ne batandika okuteeka kati music wamwe ne batandika omujajinga ate obadde ne bamuwuliza ate ne baleeta abantu ate abakola ebintu nga mubasinga ate bo bennyini ne babalaga nti ate bo ne bateeka abantu bemusinga kati eggwanga ne likola ki ne libeerawo nze gambe gwe genda okwate ebintu byonna byekola omuntu oba bweyita namba simanya oli mu namba sooka otunulye ebintu byokolera abantu okitegeera nze njagala abantu abayita enamba nga onoga fefe we are big three mukole ekivulu ng'ennamba olubawa nga muli aba nga si bya bato mugenda ku bato linga lwaki bya bato kuva dda mwagala bintu byampaka byakulwana byantalo it is love right now yeriko abantu bajja basasule nga balaba Harmony balaba abasajja mwekutte muyimba mwenna gundi avaako naddako ekyo kyokka ekya stage gundi aveeko nze nzireko kiraga respect si ebyennamba bino n'okuweeyinga abayimbi nti ono asinga ono si kakodyo kakukakkanya bayimbi bajja n'abo abaliko nze toyinawo nzikakkanyiza kubanga mpozi nga abawulira tebayina matu naye bawulira kyekiri kyegambye nti nze nakola ekivulu kitegeeza abantu babeerewo nga bafollowinga bamanyi kiki ekituufu omusajja yasinga okukola ekivulu mu budde obutini nnyo ate tanapu ate mu January nga tubazza abaana ku masomero siina basaponsa okitegeera nemba ne few abayimbi abanyimbirako nemanya nti bano babaze Maddox azze Pastor Bugemba azze Palasa azze okitegeera nindaba cream w'abayimbi abajja okunyimbira kati nindaba nga ekivulu kibadde nga tewali muyimbi gwe babuuza wadde buli muyimbi namukubira esimu omugamba nti nzikiriza nkole ki Lutalo tewamugamba
kati ate ye Lutalo gwe nasookera ddala n'okugamba kubanga ate abo bensookera ddala kubanga waliwo abantu nze benjaganga n'omuwa ekitiibwa okitegeera waliwo bensookera ddala naye just ekirungi nti industry yaddala ekoze eki ezze oba eri mu kujja kakati biri mu kwekola byokka ekyo ky'abantu tebakimanyi nti nze Bafana kale nze ndaba wano Bafana mba nsirise nga gwogamba tondaba kubanga mba siri mu competition tetukompitinga kufulumya nnyimba tukompitinga quality na music mutufu oyinza okuba nga oyimbye ennyimba nnyingi naye nkugamba ezo oluyimba lwe nasooka lukyakompitinga zijjayo nteekeyo zikyakompitinga goluyimba oluyimba lwasooka lukyakompitinga lusobola okubeera nze genda mu ndongo teri dijja fuluma nga takubye ennyimba ng'ezo ze njogerako we balukubira omuntu ayimuka nazi n'asasula ssente n'agula omwenge kubanga gumuwerawo vibe okitegeera kwegamba music ono bugamba twawula abantu abayimba commercial music nga buli wamu akola ki kyobala nze osobola okunanga mbuze kumbe ndi muzijjuba ndi up country ndi mukunganya ki abalanga bali waneeno beegabira bifo just oba kisimanyi naye nga kwegamba gwangamba nti no Bafana basikula bagambye nze Bafana nyimba Uganda yonna okitegeera tewali webatayagala kola ki tewali webatayagala kundaba mu Uganda yonna oba mu west oba mu north oba mu east kati goyinza okuba oli muyimbi nenga okuba mu north mu nugundi yokka west yokka okitegeera ng'okuba oba mu central okuba mu bibuga by'Abaganda okitegeera osobola okuba omuyimbi gwama nga okitegeera tokulosinga ne mu Uganda oli country wide mu ggwanga lyokka nga tokola ki kati ate nojja n'oweeyinga oba omuyimbi munno ebyo byonna okusooka okutunuulira si omuyimbi tosobola kutunulira muno nakoze nze siri promoter tosobola kumbalira ku bivvulu ekitegeeza Palaso mutuufu bw'avaayo n'agamba nti nno ye ekimwawula ku David Lutalo akuba Uganda yonna waliwo n'abayimbi era bali mwere ttuluba Palaso kyagambye kyabadde ngaakulaga nti banoonyerezeeko oba kola research y'abayimbi abakola ebintu ebyo nti nze njagala ogende Bulaya kuba ekivulu ky'e Bulaya sigamba gwe wagenze eno yimba muze saagala kubi nedda nze target yange njagala ngende Bulaya nga nkyayongereko okukola ng'egenda collecting nga siyimbira Bannayuganda yokka community ye Munnayuganda yokka okitegeera nga waliwo n'abalala ekifaananyi kituufu eky'Abanigeria bwe kiri kitulaga entalo zino zirekawa music industry zo music industry esobola n'okubeera ku muntu omu music industry esobola nga bonoogamba nti nno kyoga radio music etakyakuba radio yali ayimba malobozi matono neggoloza lwaki yali wanjawulo ku bayimbi nga balutalo abayimbi abasinga era nakati sawa nakulaga yafana waliwo n'abamukopa nga bakyayoza malobozi gege bayimba kyogamba muno industry esobola okubeera kitegeeza nti industry oyo muyimbi industry weeri abayimbi abalina music industry ekola kyebeerawo industry gwe gyogamba yene ya showbiz bali mu showbiz industry y'abamuzeeyi bebe ani asinze okuleeta ennyimba ennyingi oba zirina omulamu oba teziina ani asinze okubeera ku TV ennyo ani asinze okwambala engoye oziguzeewa mbadde nzigulawa Ebrahim zikato ye muyimbi aliko kubanga engoye mbozigulewa gundi mbunogenda munokitegera munoba ngo oyimba nnyo nga bayimbi wali mbuggo oliko kati nze siye industry gyenjagala kubanga Afrigo bandi be bamukuba na kinkuwana abayimba oba Maddox oba bonna abayimba ze siraba nga avaayo n'alaga byabugagga byayina naye nga sikiwa nti basula bweru oba sikiwa nti nno tebatuukiza buvunaanyizibwa bwabwe kitegeeza tebali mu showbiz bali mu music oli bw'avaayo gamba onaguze kamera naguze motoka aba ali mu showbiz eyo si music eyo showbiz business music ono teyeetaagako showbiz abitambule bulungi osobola okuba nga tolina showbiz nga music wakola ki kikyogamba muno showbiz ku music waba Maddox aliwa oba showbiz ku music waba Fide Bongo luta showbiz kale ku music waba Fide Bongo lugenda kuba ni Bob Marley kale showbiz uberiwa anti ndaga showbiz weri gundi yasituka wano ne basuka ne bave Uganda ne bakomonga bazikunona bakubi babivuga nga bamanye Uganda tulina bakubivuga ne babatwala Sweden bayonona music industry bafire bayimbanga tewali bya showbiz bro bavanga wano nga bazimba music ng'omujemeka bwazimbi obanga omukongo okitegeera kyovola nti abakongo asobola okugenda oba France n'akuŋŋaanya abakongo n'abafalansa n'abantu abalala kati nti music singa agenda kweyo level yo baali bamutadde singoloza tuli luddawa ne music yaddayo kati abaana batandise kuleeta creations mpya olwo ne tujja ne tutandika okujja ne creations empya nga ne bano betusanzeewo tebabitegeera
bwe bagala obazza mu numbers tolaba nti nno balina trick era gye bagala okukola obajja mu ddiiro nedda trick yaba abali mu showbiz gye nagambye tomanyi nti omuyimbi tosobola omuyimbi kyomanyize simba showbiz njiri nsobola girinda neggwako nze sisobola kuyimba kayimba mugundi yechaye mbuno gundi yechaye ne gundi mbune nyimba akayimba sisobola kuyimba kayimba kaggwako mu week 2 nyimba kayimba kagenda kukubanga ne mutabani wanga jakka ulianga kakyakubanga siriwo njagala kubeera legendary sagala kubeera kati abayimbi abasinga bajja wano oyo muyimbi ayogera amanyi kigambo legendary chechi kati biye byenkugamba sokola be mu ba legendary joli legendary ayinza obanga takimanyi kimunnyonnyole yakyoka kinonyerezeko chechi okitegeera kubanga abantu abamu tebatu respecting ate no basomesa ddantu bayigize nakyo ate kigire nkubuulira bro bwe kibanga ekintu kifuuse kyakwekakasa simanya kwewa bibinja simanya kukola ki guno omulembe bagenda kugutankuula buki butankuuzi mu bayimbi abajja tulina kudda mu one love music waddala abawaaki abawadda Uganda ne bweresigala ng'erina abayimbi batono naye nga be batuufu okitegeera ku level Chameleon gyaliko Bebe Cool ne Bobi Wine bandibadde badda mu computing n'abaana abato muganda wange kyekyo kyenkugamba nti bandibadde tebali nze gambye Bebe Chameleon bayimba n'aba Nigeria tebannakola ki tebannakakasa ebinigeria bingi nnyo nga bwoba okiraba olaba mu luyimba lwa Bebe Cool emabega mu TV oba olwa Chameleon emabega simanya neekolera maali okitegeera kati omunigeria saawa eno bw'oyogera Chameleon ne Burna Boy ate bane bokyogerera wano e Uganda oyinza n'okujja omuyimbi omunigeria nsikulimba nakusinga wano obululu ewammwe nga kyekituufu nga kuba yensi eri ku kituufu sigamba mbu oba baba bakukyaye naye standard abasajja gye baliko naye bali mu kutwala bba ekintu obakulaga ffe tetusobola nagamba bakituteyo batya bakituteyo lwa one love beeyagaliza yes ffe tetusobola nagamba nti waliwo promota bangi aboogera nti oba yatugegenze e Rwanda n'akola ekivvulu n'atwalayo abayimbi b'e Uganda ne basooka bakuba Rwanda bagenze nti wano tewali muyimbi avaawo n'agenda South Africa oba buwambu ateeka ekivvulu nga kyaki nga kiri kwalaali kati wano tugamba abikola tulekerawo ebiriwa bitya agenda eyo Malawi West Africa n'akola ebivvulu anti yes promoter ye music we maani ge gakikola ki ge gakikola njogera ku promoter nti promoter bano ba sente bali wasala obudde anti enkugamba kati nti sokanga ate mu music mokka nga tuvudde mu kolombo je alimu ki gwe gambye promoter mukwatagane muteke Chameleon Bobi Wine Bebe Cool bwe baba nga bagamba the you can't be number 1 ngoli negative okitegeera kituufu musically kituufu nnyo ku music yawo inspiration weri naffe tugikoze eki tugifunyeewo naye ebikolwa ne trend engeri music gye mwagala agende si bwetyo bwalina okukola ki okubeera kuba omuyimbi wa kitiibwa n'okusinga president ate ekitiibwa ky'omuyimbi kiva eri Katonda kubanga omuyimbi akeera ku makya ne bamusasulira omulaba president ng'abantu abasasula balaba kadde mwako omuyimbi bamusasulira omulaba president nga yasasula abantu omulaba Bafana nga tumaliriza waliwo abaana abazze nga bamu bakopakummwe ebikolwa byammwe ne music gwe muyimba ng'era bagidde mu layini yammwe mukoze mutya okulaba nti nno muba grooming okubajjamu mmwe kyemwali Bafana tewakubako ku muntu tewalwana naye bali mu kiti kyammwe oba kifaana kyammwe naye owulira nti oli yakubya ono oli yakubya oli yakubya ono case in point alien skin kiringanga kankuwa example ya bisiyaga nze kati ebisiyaga bizze mu ggwanga kati nga bajja batya gwe omusajja ongambo kyambu bakulidde ebisiyaga okitegeera kati kitegeeza busiru bwo kati gwe kale kirungi kyekyo kyongamba mbubakututte mu siyaga gwe naawe okutegeerako nomo kyongamba mbu nno mulimu ekyo ekitiibwa nti bw'okikola weeyongerako ekitiibwa ensi ekulaakulana bwe neebaka n'omukazi ensi ekulaakulana kuba yeeyongerako abantu gwe webaka ne musajja munne ensi ekulaakulanirawa gwe temulaba nti nno waliwo ekintu bwe guba mwoyo nga just guba gukutimbye oba kiki gwe omusajja ongambo tyamba omusajja munno yakugambye muganda totufuuli ngambo ebisi agambo biriwa gwabirya ne gwe babirya mwagenda dda kyemugenda osasula mujja kiraba yeye bayonona dde emirembe okivaamu nozaala omwana
naye asikire kibye kale katwaba abaana abo bagenda okubeera mpozi nga bwe nasoma ku byawandikibwa mu revelation okubikulirwa ensi egenda tuuka nga bibigenda okuleetera ensi okutabanguka nga waliwo n'atasobola kufuna amazzi mayonjo okujjako oyo omuntu atuukiridde yasobola okwogera ekigambo nti amazzi galongoke n'agasa n'agatwala naye nga abantu bonna banywa makyafu nga n'ebikere bifiiriddemu. Abasinga baagala visa na green card. Kakati bw'ofuna oba ogenze mu ggulu bw'ofuna visa ne green card olwo otuuse mu ggulu oba bw'ogendeyo ekyo bwe kiggwa waliwo ate ebyo kye wayingiramu ky'olina osasulira. Gwe okimanyi nti eno ensi ssebo tugirimu bwe kiba kitabo ky'osasulira ky'ofuna. Kati gwe tosobola kuŋŋamba bunno ekintu gw'obwongo bw'oteeka amazzi wano gakulaga bw'oganywa owona ennyonta gwe ekiseera bw'okinywa owona ki ofunamu ki result kyezi kivaamu. Mbadde saagala giyingiramu naye sinsi tino ogobererwa abantu bangi nnyo ate abavubuka ate nga abavubuka be basinga obbibeeramu bawe message. Anti nkuwa example gwe baba nga balidde ekisiyaga oli muvubuka musiru nnyo era oli musajja mulalu nnyo era atategerako ddala okuvayo ne mu kamera n'ojja n'ogamba mbu bandi ebiki omuvubuka n'ova nayo ne mu kamera n'ojja n'ogamba mbu bandi ebisiyaga kati mbuno ensi ekulabe nga ki abamu bibalisiza ku mudumu gwa mmundu mpozi abalisiza ku mudumu gw'emmundu ne bakukwata ne bakusiba emiguwa kitegeeza nti tutandika okwekuuma tandika okumanya woogwa bw'oba oyingiza 15 noonya engeri gye zikumalamu tonoonya kitaakumale otandika okuyagga ebyo bireetedde abavubuka badde batayayya nnyo emirimu tegireese obuzibu. Muganda ngereka nkubuulire kitegeeza gavumenti yeyina okunoonyeza abantu emirimu si gye bakulira ebisiyaga gye wali emirimu kitegeeza oyina kubeera ng'oli positive. Abavubuka bamu baagala ebintu byabwereere tebaagala kukola baagala bo kubeera awo Muganda ngereka nkubuli occupation yaffe wano kulima tuyina ettaka ddene enkuba etonnya tetonnya genda ombulizayo abayimbi abavubuka bameka abayina ebijanjalo 5 mu ttaka akula yava mu kyalo najja mu Kampala kati n'ekirala genda ombuliza abantu abali e Bulaaya emmere eva wano ku ttaka lya wano egula etya kati bweba ya bbeeyi lwaki tetukuba bivuga situgamba gavumenti lwaki ekulima tekuddamu ne kufuuka n'okulunda ekyettunzi genda obuza amata gava wano gatunda gate mbawarabu anti era bajja comment nga bagambe Bafana golaba olw'okuba gwe oli muyimbi ofuna ssente naye ffe tubonaabonero ne ate kati nzijjawa nga baŋŋamba Bafana takyayimba Bafana sima takola ki nga tubaliriza message ki gy'olina eri alien skin just ghetto youth owakabye ennyo Katonda gwayambye mu byakola ne mumuwa attention ate n'agikozesa bulungi kisinze kyemmanyi alien skin kyakabi nnyo mwebale mumuwa attention kitegeeza temuwa musiru ki attention muwa muntu nga ojjeeko despite egundi endabika y'omuntu oba enfaanana yo bwatambuza obulamu bwe naye biki ebimukola ki ebimuvaamu kubanga mu njogera entuufu ekiyingira munda tekyonoona muntu naye ekimuvaamu kubanga wano olya bulungi emmere naye ate ekikuvaamu ng'omaze okulya emmere teryagala kukola ki kubeera nawo kitegeeza ekiyingira munda naye ekikufulumamu kati ebigambo ebikufulumamu ebintu ebikufulumamu saawa eno ensi eri positive tuli ku bintu byalavu tuli ku bintu byakwongerako mu ntegeera abantu noba tobongerako mugundi n'ebyoyogera bibongerako bayiga kuba abantu basinga bali mu kuyigira kyova social media erimu ku trending nnyo nti abantu bali mu kuyigira ku social media gwe ebintu byokola bikola ki okitegeera bitondeka kati abavubuka nga bava mu ghetto ne bafuna chance kale chance gye bafuna ne batandika okuteekawo statement omuntu ayinza okuba nga tayimba nnyo abagenzi ba Amani basudde baali tebalina maloboozi gayimba nnyo nnyo naye nga bayina statement okitegeera statement ze bakolanga nga weebuuza n'okwebuuzaazi abijjawo ebintu byayimba aliko mwoyo nga gwe wano muntu nulobiraba naye nga weebuuza engeri omuntu gyalowoozaamu n'abicreatinga n'abiteekawo kati fano mu Uganda tebakyagenda ku art bagendera ku muntu ayimba uniform tebagendera ku art gundi acreatinga ki ayimba ati akola kiso abavuga babaze ne bajja ne art waabwe ne bakola statement mu industry mubawe chance y'okuba nti mubawulirize kubeera ne omuntu abawulirize mulina obbakola ki obbawuliriza kubanga byebavaamu ababavumo bakwa temusobola bikola ki temusobola bikola Katonda bwati bwe yakola ensi eno. Okay, nga tumaliza bubaka ki bw'olina obusembayo eri bafanzi bo music omupya n'omwaka guno? Abatuwagira bannayuganda bannange n'abaagala music mbaagala nnyo mwebale tuwagira mwebale twagala nga fata nte okuyimba
ndi wano okusookera ddala okubasaba ekisonyiwo twafunye break mugundi awo ku Easter ku Sunday ne twemerera okutuuka ku bivulu ebimu ne tutayimba kale kwegamba ne waba ovuyo wakoze eki obwabaddewo naye twagala bagamba nti twaguddemu just twabreakinzemu down nenfunamu ataaka nennemesa okukola ki okutuuka ku buli sho gye nadde notuukako naye tusaba ekisonyiwo era tuli kumbe tugize naye nga njagala kwebaza abasiibi mwebale kusiiba ekintu kikulu nnyo nnyo ku mbeera eri mu nsi bwetambula okusiiba okwo kwekokka okusobola okuteekawo embeera y'ensi okuddaabululwa abantu okuddamu amagezi abantu okukola kikusiiba okwo kwolaba era mwebale nnyo okweresa okulya emyoyo gyammwe ne gikola ki gisobole okuvimba kitegeeza Katonda tumwa tulowooza Katonda buli oba mu kusiiba oba okola bintu bisanyusa Katonda okusiiba kwo kuleme kufa so mwebale kuba nabikolwa birungi mu kusiiba kuno Easter twagiyise mu bulungi mwebale kubanga tewali nnyombera yavudde mu Easter abantu bafudde abantu bakoze kyatu eddembe lyadde linkitegeeza abantu batandise okubanga obukakkamu ki bungi so mwebale nnyo mwebalire ddala era tubasaba bannange okwongera okweyagaliza n'okwagalana n'okwongera okukakasa nti tuteekayo okwongera okusabira ensi yaffe naddala mu kusiiba kuno Katonda atuddaabulule mu kumanya oba kuliko ali ku bukulembeze oba si yaliko naye yenna aliko afune okumanya oba kuvudde mu kiro nga yeebase oba kumuyingiremu ebintu abirabe nga abantu babikola ki bwe babiraba oba enkwatagana abantu nabo bakulembera ensi esooke etambule kubanga wano tuyina ebintu bingi nnyo okuva ku byokulambula ebyobulambuzi ebyobulunzi ebyobulimi ebisobola okuteeka eggwanga lyaffe kuki ensonga za byabufuzi nnyo osuubira okwesimbawo nedda ndi muyimbi kubanga ne wemba nyimbye nti abo be bantu baffe e statement mba njimba eri abantu kubanga bakimanyi mba sifuse muna byafuzi wenyimba statement kati bino byenjogera tebitegeeza muna byabufuzi naye bigambo byenjagala bituuke ku muntu abadde ayinamu okutya oba okweraliikira oba okola ki oba okumanya ng'abadde tamanyi nti nno singa amma tuba eddoboozi limu ne tugamba nti bannange okulima kikulu weka gavumenti enekyabanga ekikulu buli muntu n'afunamu kubanga tukisobola ettaka tulina ddene ate wano ettaka lyaffe gimu ate lizza emmere n'ebiddako byonna